Yeah. No worry. Banange ndisitede banange amanya nedobozi bampita Zex biranjiranje muganda wono noli the gang boss. Era nga mbabuzaako yo wagwan people. Mungu mugaga. Mungu mugaga. I feel blessed okubanga gang yona weri. Yes, buli kimu kyonna wekiri tuli wano ku video shoot. It's such a big blessing. She's a wonderful and amazing artist that is really making moves. So everybody out there should support Shakira, and we're here for the shoot. Yo, gang, we're up top. Congratulations, was that the baby? Neda Bambi just media elabika ya misinterpreting zemu but chali wange yazala omwana ne postinga bamwita Daddy Muki ne Mami Muki okitegedde baza do mwana ne tumutume erinnya Mukisa. Yes, abayimbi batandise okuzala goli ndaki nze ndi muzadde nyina badogo nyina nawe badogo nawe Stacy jali Shanti jali oyagala mbalete lwakuba sagala nnyo balabisa mu kamera nenga je bali babikola. Yeah man, I love you Stacy and Shanti and big up Muki. Twakulaba wavayo ka media wandino gamba nti ina ka business ko bakamputa. Yes mana business zona zirwanning nga Ghetto Youth ino kunonya wano na wali kuba tuli mu covid tetwina mirimu like tugezaho creating jobs kuba waliwo nendige ziri kubala nga nazo zaffe ngo bato kimanyi kati nogwa mudala gwemputa twina n'obuma bwemberenge ku street eyo badogo babulina okitegedde tukola dreadlocks ritual okitegedde tutunda n'enkata okitegedde so tugezako kulaba nga tunoonya wano na wali. Yes I abayimbi abasinga oba abantu abasinga bali tebakukiriza munga gwe Zex biranjiranye nga bagamba nti gobeera na kuidi ku ka green tea eva toina kyo jakola nayo ba province wrong bugambo kibo yinzo bagamba just babaye no kwetereza babaye no kweberamo ne batayogera be batamanyiko ne batayinako na bukakafu ne babera ate bali natwegaseko. Yes, cause me I believe in unity. Yena wadazoleya atenze nkulaga nti musembeza. For gang we have no problem. Yo, we just there for represent na engera bolule. Era bolule. Yeah man. For now, nze personal in rankings enti ye muntu gwe muntu sayo na sodo representing our quality ghetto. Though we have the gang. Yeah. Ghetto ebisere bisinge baddemu embera zo wa president. Yeah man. Nga Ghetto Prime Minister, cause you're talking to the Ghetto Prime Minister. Yeah man. Yeah man. Yeah, nchirowooza konyo era ensonga lwaki olaba nti ba Ghetto Youth bali mu making moves out there kubanga President ayina emirimu gyaliko kati Prime Minister yali ku ground ali mu kikola we rolling thing yo. Gang chovola ba fire bases everywhere tugeza ko promoting aba Ghetto Youth bona ba boxer ba punch ba kuba kickboxing okitegede mu talents ezenjawulo abasuna guitar bakola dread buli Ghetto Youth yona kyasobola yona joli mwana tosuula kubanga mwana no gang movement yabavubuka kola twagala kulabanga mwana tukyusa obulamu tetulwana kuleka ghetto but we are fighting to make ghetto a better place to stay. Yeah, because ghetto Bobato Chimani, it is getting higher education to teach others. Wow, that's ghetto. Getting higher education to teach others. Each one, reach one, and teach one. Ghetto Youth inzo kubangolye yonga tobuka nga mwana. Boy yesawa wake kana kasera mwana. Ekigambo ghetto bakijjemu eri embeera nti abeera struggling person bichi. Of course we are struggling to make it to life, you know. Ngabola banti wabera obokiraba ngo bwenkanya tebuliwo ba Ghetto Youth amasomero bagafunako kitono ba Ghetto Youth amalagala bagafunako kitono ba Ghetto Youth ateri emyala jikoma eri mu ghetto so tuli mugeza kera walabe products nyingi nyoze tukola kati mu 3D mu kusanusa obuvera tukola ziwiso twagala kulanga tuzigabira ba coach ba bemipira mu ghetto tuzigabire ba traffic officer mu 3D printer okitegeera. Yes man, bintu bingi nyo mujja tusalako tubibalage man. No, you don't have to do what I do. You have to do like as I say. Yeah man, if I don't preach anything like that kubanga nze ndimo ku represent nga nyino kuba nyinzo kubanga nyina lifestyle. Yeah man, okitegede.
Yeah man, lifestyle ematteringa nije tuva but I need prayers okuchanginga ng'omuntu oba n'oyo alowooza ekyo okitegedde. Yes. Sexy from the beginning omusajja obagambye nti obalazeeko nti osobodo bani bendazeeko Uganda ne social media bannange bana ate banna Uganda be bakikoze mumbeera eno yes kyewunyisiza nti you inspiring the youth ndaba amagye mangi kululwo okitegeera yes man kuliko mangi okikoze otya omuntu okumujjamu eri embeera yogamba nti bali ku green tea kyokka amwana ffe mu ghetto gye tuva tetutunuulira biki oli byakozesa oba biki ebimukola tutunuulira ebyo ebimuvaamu yeah people batujudginga nnyo ku looks ku lifestyle kuki ne beerabira the biggest part ey'okubanga tuddiza eggwanga lyaffe oba nga tuddiza obutonde ne bakyerabira okitegedde. Yes yo so anything ffe nga ffe tukola bukozi aboogera bo ne boogera we just work tukera ku macanga buli omu ne tusaba nga bona gamba nakadde ku macama na wancha nenombasi yo Okay Zex yo recently twalaba omuyimbi Vinka yes bagenda ne bamukwata ku supu wali webati Sudan yes ekintu ekyo kyebakola omuntu teyakola no ebikolwa ng'ebyo ffe mu ghetto tetubikkiririzaamu tuli ba activist tu respecting abakyala era nga twagala nnyo ebitonde ebikyala yes kubanga fena tukirize tugaane tuli mu mama Uganda yes ate nga chovola buli kaseera ngamba big up to every nakazadde kuba nkimanyi buli omu alina mami ne bwe omulina naye walina mami so kirizagaana ekintu kye bayita omukyala oba muto oba mukulu oba yenkana atya oba mulema oba atya yeetaaga okuweebwa ekitiibwa ng'omukyala kubanga naffe abasajja tuliweera kuba protectinga so ate bw'obanga ate obavoola ekyo tetukikiririzaamu. Yugatunes yene yani sabuni mupya I love this. Yugatunes yani mwana nze mbeera mu ghetto nno oyinza okulowooza mbu nze mbeera nnyo ku kitimba mbeera mu ghetto eyo nga ngezaako okubaako bye tuyiiya nga kati Yugatunes ngamba Yugatunes it's an application eyakolebwa abantu abamu mu government misale okudistributinga music w'abayimbi naddala Bannayuganda yes naye oluyimba goza kino kinayamba kitya music industry ya Uganda. Wow obaguza oluyimba esente mmeka zonna ze muteesa naye oluyimba oba copyright yonna basobola okugula project yo for years. Yes for years no kiba kirina okubeerako engeri gyebeera nti government yekitongoddewo erina okuteekawo measures okubanga tulaba kuba music is a lifetime thing so vola abamu tetuyimbira for money. We don't do it for money, we do it for love and do it to educate, inspire and aspire or maybe touch those hearts okitegedde so ekintu ng'ekyo kiba tekigulibwa okitegedde maybe ngagamba ateekawo like engeri yonna eyamba omuyimbi atandika oba n'oyo ali established engeri y'okukulaakulanyamu ekitone kye kubanga eyo mu kulaba obulungi bw'aba nga lugula for a lifetime tugeza asobola okuwa miliyoni 10 essaawa zino miliyoni 10 mu maaso eyo tezigenda kuba miliyoni 10 kuba batata baffe batunda bagulanga amataka ku nusu 700 kati ogagulawa olusanvu okitegedde olusanvu bogenda dugula mu pikke okitegedde yes okay batugambye nti ekyana kishakira kiwakoze nakyo Kawumbi okirimu se nkugambye nateebye namba okyepikire ekyana Kawumbi kati gwe genda wali Kawumbi nkugambye nze nkaliko temugenda kulwanagana ne Daddy Andre ate yani ajja kukubannako ebikonde tunabisobola Daddy Andre ye muliyo woli nze siriyo biri byoliyo nze ndi genge nze ndi genge nze siriyo biri byoliyo gwe byoliyo nze ndi genge nze ndi billion youth so me talk about a billion projects with a billion plans a billion dreams. Yeah man, goyinza okuba omulaba nga Shakira but she's a business partner and ate omulungi nnyo gwe respectinga mukyala yewe ekitiibwa nange muwe ekitiibwa era gang bagambye aze kukyankalanya industry kwe gayina ebintu alinga atambulidde nnyo masajja anti kati yalonze Akawumbi jjukira nze bondabako oba olabye Kawumbi
Angamaliriza nze personally. Muli ba Rastafarians, isn't it? Yes, And we believe twina law, twina kye tuyita law fit. Love it. Kati kyali waffe Rocky Giant just of recent. Yes, I. Tubadde tusaba obuyambi ku mikutu egy'enjawulo. Rocky Giant, talk about even Bush Baby. Yeah, Bush Baby. Yeah, talk about yo mwana waliwo mwana ekintu ekiriwo ate nga kya makulu nnyo. Rocky Giant muganda waffe yeetaaga obuyambi but waliwo n'omuntu yeetaaga obuyambi obw'amaanyi ennyo bamuyita Bush Baby. We send it to the world, buli media personnel kyonna ky'osobola enamba baziteekako everywhere. Let's save a life, you know, nga bwe tugende tukikolera buli omu kuba tomanya ekyayinza okuba ggwe oba nze. So let's support this man tubeerewo for the cause of our brother. I stand with nga bw'okoleyo hashtag I stand with Bush Baby all over the world. We need to help our brother. He needs medical attention.